Tukwaniriza munaffe atulaba ene program Ebibye reloaded tukomyewo nkuba mpya mbeera zonna naye tunya munange embeera nga bwegenda maaso mu nsi yaffe mwe tuwangalira bingi byogerwa ne tugamba ntino munange Uganda erina okwogera ate naawe n'oyogera ensi nebeera nga munaffe tufuna kyetuyita omusingi ogw'ebintu byonna bigenda maaso mu nsi yaffe. Omulangira Kalimage gange era nga negatiddwako abakungu ab'enjawulo okuba tugwa twanja ensonga ezigenda maaso mu ggwanga lyati Uganda nezigenda maaso mu nsi yonna. Buli kimu ekituukawo omuntu gwe kennyini either obeera affected oba infected. Naye nga kitwogerako obudde buno bingi bigeze maaso mu ggwanga lyati Uganda. Ebijambiya bifuuse ebijambiya. Abantu bangi basukka kati wetwogerera 28 bakonokiza mu 3 battiddwa Masaka ne bendo lyonna. Naye ng'ensi gyebabattamu ya bukambwe. Twogera obukambwe tuyizoga nti oli ayinza okuba kale bakutte emmundu ne batta omuntu, naye omuntu akubye omuggo ku mutwe, omuntu akutemyetemye n'ebijambiya ate aba mukambwe nnyo. Abantu bakaaba bagasa security eriruddawa, naye mu mbeera y'emu gavumenti yaffe ey'eggwanga Uganda nekwata abasirikale abajaasi aba UPDF abali mu 1800 n'omusobyo bagenda Somalia. Ekibinja kya 33 baberenga munange bakuuma emirembe. Mu mbeera y'emu Ethiopia neddukira wano Prime Minister Abiy Ahmed ayaga nteera eddembe lidde mu Ethiopia ajjukira nti nno naye mu kitundu ekimanyiddwa nga ekya Tigray teri mirembe n'akamu. Era kati yali wano ne Bwana Museveni president waffe wano nga bali mu kuba nti balumaluma mu nsonga ezo. South Sudan era bamuddukidde mugana nno jangu otuyambe nga wakola luli jangu era tutaase kubanga emirembe tigiriiyo. Embeera bwe zityo. So amwanga gatwetoolodde gonna AU yavuddeyo nemusabeera nti atereeze South Sudan. Amwanga gatwetoolodde gali mu kuba nti gakaaba gaddukira buyambi ene wane waffe ne tukiza okuba tubayamba. Naye mu ggwanga lyaffe erya Uganda waate ebintu bikyali bibi nnyo. Ajevuddeko president yagamba nti nno abo abatta abantu e Masaka n'ebitundu ebiriranyeewo be bamuvuganya mu gavumenti. Ekitegeeza bwe tugenda mu Lunnabuddu ategeeza opposition. Ekitegeeza ekyo. Olunaku lwa leero nina Bwana Mutyaba. Bwana Mutyaba yagusambako mu Uganda Cranes mu ttiimu y'eggwanga, musambi w'eggwanga emunyenye betwakubiranga emizira. Naye obudde buno yagaa nti akakyuseemukko abeerenga naye ataasa abantu nayingira ebyobufuzi. So okulabako buuza kwatuuliriza ate nate otubuulire embeera nga bw'ogiraba. Okusookera ddala ndi mwennyamivu ng'omuntu era alumirirwa abantu be, sina kyakkola naye mbadde nsaba programu eddako yonna omuzindalo guno ogwa yero we naddamu gusanga guliko kale eno eya yero ngenda gulinnya wansi kubanga nze nga Mutyaba kale eno eya yero sijyagalira. Actually kala gyensinga obutaagala mu bulamu bwange eya yero eno empisa bubi eyisiza bubi bannayuganda bali mu maziga, bannayuganda bayiyo omusaayi, bannayuganda bakaaba buli lukedde olw'okubeera nti kale eno yeesibye mu ggwanga lyaffe, yeesibye ku bannayuganda ate nga mu butuufu abannayuganda tebalina kye bayinza gikolera kubanga yasalawo ssente nesalawo ebyokwerinda buli kimu kyonna kivaamu akasente e Uganda. Kale nesalawo ebeere ng'ekyeddiza ebeere nga yeetambuza buli kigenda maaso mu ggwanga. Naye okusookera ddala amannya oba erinnya nze Mike Mutyaba nga mukulu wange bwannyonnyodde mulangira abadde omusambi w'omupiira ku ttiimu y'eggwanga ate era eyeegwanyiza entebe ya Makindye Ssaabagabo omukulu mulangira. Mutyaba yeegwanyiza entebe ya Makindye Ssaabagabo 2026 okubeera nga nange ngatta eddoboozi ku bukulembeze bwa Makindye Ssaabagabo n'okubeera nga ntuusa obuweereza eri bannayuganda awamu ne constituency mwenzaalibwa ne constituency mwenva. Ate njagala okwongera otegeeza abantu ba Makindye Ssaabagabo nti Mutyaba ayina ebintu ebyenjawulo by'abaleetedde mu Makindye Ssaabagabo. Okusookera ddala Mutyaba yateekamu tenti mu Makindye Ssaabagabo si za kupangisa, tenti ezo za bwereere. Ayina omukolo ogw'essanyu ogw'ennaku, ayina yeetaaga amaseppiki. Ndi musajja munaku naye akatono ke nninaako ntambula n'abantu bange. Amaseppiki sayizi zonna mwegali, amasowaani, womaazi, kugamba ebintu bino ebiyamba omuntu wa wansi mwebiri mu Makindye Ssaabagabo era muba mubyetaaga mumanya obijja ku batabata wali stowa zaffe. N'ekyokubiri njagala okwongera otegeeza abantu Makindye Ssaabagabo tina ambulance Mutyaba yaleese esooka naye endala ziringa nnya
eziri ku URA bakyaganya okuzikira nga simanyi kyovula ngambye nti langi eno mbi nnyo eri bannayuganda nti bw'oba oleesa ambulance mutyaba oleesa ambulance n'ozikwatira ku URA tuyagala zezigenda kuyamba mutyaba kuba mutyaba nyine maybe accident okwetuusa mu ddwaliro naye waliyo omuntu omunaku ali ku kyalo omulwadde afiiriddwe omuntu we naye nga yeetaaga obuyambi bwa ambulance bw'ozikwatira ku makubo n'ozikwatira ku URA nga tuyagala zigende mbano tusuubira nti kiba kya nnaku nnyo era kya kusaalirwa kyensuubira ti bannayuganda twekubira omulanga tutambulire wamu tulwanyise gavumenti eriko ekyo nze nsiba nkyogera nti bwe tuba tetusobodde kulwana na mikolo tubogerere kirangi kino twogerere president aliko twogerere ekibiina ekitukulembera bannange tulwanire wamu anga ngenda ku nsonga gye tubaddeko gye twogerako ey'ebijambiya okusookera ddala njala okusaasira yes nsooke njireke neyongere wa muganda wange ewabagonza kansala obudde buno ate nga chairman Thomas Bagonza oza tulaba otubulire embeera bwe kuyisa nga gwe mukulembeze omuganda wange mulangira n'abatulaba mwenna omukulu Mike Mutyaba era ye buli tubeera ku program mwebaza olw'okuvaayo nti bwe tunaafuna abantu abafaananako bwe bati amazima Museveni tuteeka omutwala nga talinnya nze nange ndi munakuwavu nnyo olwa langi eno era mpulira ebiyengeyenge byagala kumpita mu lw'ensonga nti buli lwogyesembereza bw'oti n'olutikulu nampulira lummezewo nkwasiza omuzindaalo naye olw'okuba nti message njagala etuuke era n'abalabi bamanye nti eno kala yetuliisa akakanja nange njagatta eddoboozi ku muganda wange Mike Mutyaba kaleme kuddamu kulabika afazaali omuzindaalo oba kuggula nja kuggula naye kyenvu eno singa kale yebadde ntono wano naye edominate nze naye nga tuvuddeyo eyo njagala okutwala omukisa guno okulabika nti namusa kuba labi baffe abalungi wesibe Billy Roaded amanya nze kansala Bagonza Thomas atwala omuluka gwe Wandegeya okuli ebyalo bina ebikola omuluka ogwo nga kati tulinako ebyalo bibiri ebyolekedde okusendebwa ettendekero erya Makerere University naye nga obwo njagala okukakasa Vice Chancellor nti tegeka limbo ya mirambo emitwalo 2.5 bw'aba wakusenda oba kuleeta grader mu kitundu kye bayita Katanga Valley ategeke limbo oba agenda mu Makerere University mu bibangirize byeyina yategeke wagenda tuzika kubanga tugenda kufiira ku bibanja ebyo tetuyinza kukkiriza abantu baffe kusendebwa ate nga kooti yasalawo mu musango Makerere gwe yalimu negamba nti Makerere gwe nnyanyini ttaka ebyapa ne bisazibwamu ebyali ebyabannannyini ffe ne batuwa ebibanja so awo ku bibanja gavumenti eno tugimanye eyita mu bukodyo bungi kubanga kati kyewuunyisa kuba nti Janet Museveni ye Minister of Education and Sports ate baagala kusinziirira awo nga bayirimbika munawangwe batusende awo tugenda kufiirawo era tuli ku agenda ya my kibanja my life so njagala okugumya abantu bange b'omu Katanga newalawo nawo n'abanyigirizibwa ku bibanja mu ggwanga Uganda nti okujjako nga twerwanyeeko tetujja kufuna bwenkanya so lwanirira ekibanja kyo ng'okimanyi nti olwanirira bulamu bwo kubanga ebyobugagga bye twasigaza buli kimu kyonna kyonna mu ggwanga Uganda kibbiddwa bitundiddwa binyagiddwa so mubeere efaananako bwetyo ndi musanyufu okulabika nti eddoboozi lyaffe omulanga ne message yaffe egenda kwongera okutuuka mu bannayuganda naddala ababanyigirizibwa abayaayanira enkyukakyuka naye era njagala okusaasira bannamasaka oba bannayuganda okutwaliza wamu olwa ebijambiya ebifuuse ebijambiya bitulowooza nti birimu akagenderere awo wenyini wenyagala tutandikira yes jibuvuddeko omukulembeze eggwanga yagambye nti aba opposition ate nga oli wa kibiina kya NUP National Unity Platform nti yemmwe abamu ku abo abalowoozebwa mbu mwezi muli mabega wa bijambiya bwe batandikira awo wenyini opposition mwe mutema abantu omukulu oyo aba NUP manyi bwe twali mu trail president wange Kyagulanyi Robert Center mu yamuyitanga fake general yamuyitanga fake general fake general nti omuntu nga kati omuyekero likulanka ya generali toyinza kuvayo na statement egamba nti fabeni UP fetu ye mabega w'ebijambiya nga newe njogera sawa zino eggulu nabadde mu kooti masho nga ngezaako okweyimirira
omu ku batuuze bange era omuwagizi wa National Unity Platform gwe bayita Bukenya Moses amanyiddwa nga Waiza. Oyo yakimibwa abakwata mmundu 5 ennaku z'omwezi zaali 5 Ogwokutaano Museveni mu wiiki mwe yeerayiriza nga bamulanga okulinnya eggere mu kulayira kwe oba kwerayiza kwe nga bajjeno abawera 6 batudde ku pano ya guti bali mu kumala obudde bali mu kuwozesa abaana ba civilian mu kooti ey'amagye ekimenya amateeka nga baba bataddeko omusango gwa kakofiiro. Manyi omusango gwa kakofiira kati feke jeno gwe yatuteekako ffe abagonza ab'NUP bamutyaba balwanira eddembe ly'obuntu yasalawo n'agazeeti nga mangu bereeti zonna era neza traffic bazikyuse mabegakawo ne baleeta kale endala gye balowooza nti oba eyagala okufaanana eya kyenvu y'omuzindaalo guno ne bagazeeti nga kati omusango okumbe kyali kipange nti gwe bajja tuteekako n'ekigendero kye tutiisa. Era njagala okugatta eddoboozi ku bannayuganda bonna eri banja abasibe bonna tugamba bonna babate ba political prisoners bonna General Museveni tumugamba abate kubanga balina eddembe okuwagira ekyo kye bakkiririzaamu. So ffe twagala okutegeeza bannayuganda nti waba basobola okukwata ab'obukofiira ffe ne batuteeka mu kooti ey'amagye lwaki balemereddwe okukwata Ebijambiya? Ebijambiya si gwe gusoose okujja myaka kati kumpi 2 nga Ebijambiya beeriisa nkuuli ne mu mulembe gwa Kayihura era balumbako Masaka. Naye ate njagala okutegeeza bannayuganda nti eno embeera y'oku instillinga fear mu bannayuganda ze zimu ku tactics feke general ze yakozesanga mu biseera biri eby'okuyeekera nti alaba essaawa yonna tuyinza okumujja mu ntebe gy'alimu. So alina okuteekawo embeera eya insecurity kubanga toyinza kuŋŋamba nti tuli mu biseera bya lockdown curfew etandika essaawa emu mu byalo eyo amayumba geesudde mu Masaka eyakafuna state ssaawa zino n'otugamba nti leero bajja kutta bagonze nkyabadde ku mutyaba gamba abantu babave nju ku nju nga mmwe aba security gye muli bayitirivu ebitongole byagonjezaawo ebyo by'okwerinda biyitirivu byonna mubimanya amanya gaabyo gasembyayo so biyitirivu. So fetulowooza nti mumbeera efaananako bwetyo ekisookera ddala buno obutemu buli organized era buli planned era bano abatemu bo kye bakola bakimanyi kubanga buli bavaayo ne bakwata ne basimba 10 mu kooti eyo era fetulowooza nti bakikoze mu Central Region 1 batu bakitupaatiikeko era baavuddeyo ne statement era nze seewuunya Museveni seewuunya gavumenti Museveni simwewuunya minisita simanya kuyisi bali omu nsabu sibeewuunya kubanga ekigendererwa kyabwe kyakulabika nti ffe bagonza batumalira mu makomera era nange wenjogera basobola okunkima ne bagamba nti abagonza naye twamulaba ng'ali ku batemu e Masaka musajja atumbeera mu Katanga. So ffe tulowooza nti kagenderere bakwate abavubuka bonna mu regions naddala ezitaasupportinga feke general babakwate babateeke emabega w'emitayimbwa tugenda okutuuka mu kiseera we twetaagira enkyukakyuka y'omuggundu nga bonna bali mu makomera balangibwa bwemage kubanga tusasula omusolo muyitirivu okulabika nti ab'ebitongole by'okwerinda bakuma mu bajeti y'eggwanga Uganda ey'omwaka guno ebyokwerinda byatwala ssente empitirivu. So mu mbeera efaananako bwetyo bw'oba osobola okusekiwalinga Abafaganistan abasoba mu 3,000 nga gweyagala obaleete bano bakuume obaweere ddala obukuumi lwaki Masaka ensonga eyo ekoze eki era ffe tubateeka ku nninga okubagamba nti baveeyo bategeeze eggwanga ekituufu kuba ffe tulowooza nti be bali emabega w'ebintu bino obudde obwa kaafiyu bo bennyini bye basooka okuyisaamu paatro ne bagiyisaamu abantu ne badda mu mayumba olwo ne bakomawo ate ffe kye tuteebereza era kye tulowooza kubanga lwaki batta abantu mu nzita efaananako bwetyo ate ne batagetinga emyaka emikadde ate ne basooka bawooninga imagine oli n'awooninga ate n'atuukiriza. So ffe tulowooza nti waliwo ekitali kituufu era feke general ne baminisita bave mu kupoliticizinga mata eno waffe tulowooza nti tewali na bukakafu n'obumu era oyo propaganda baamukozesanga mu biseera biri era ne Museveni kiri ku likodi obutambi we buli ng'agamba nti ekitongole ky'ebyokwerinda ne gavumenti etasobola kufaayo naddala ba DPC Division Police Commanders mu bitundu omuntu n'afa leero imagine losing over 25 people mu period ndoza ya mwezi nga gumu 2. So ffe tulabira ddala nti awo tubadde tubagamba nti eggwanga lino
security teriiwo, emirembe gye batugambanga nti kubanga omuntu gwe basanga mutwe ne bakuba omuggo ne bakwasa omutwe n'olugulamu obulamu, ffe tulowooza nti bitandise okweyoleka. Juzi mwamulaba mu biseera ebyokulonda yakola nnyo n'alwana n'aleeta emmundu ze tutalabangako, abasirikale twabalabanga ng'emmundu mpya. Era ffe kye tutadde ku nninga mu bbanga eritali lyawala twagala okusookera ddala bannayuganda bamanye nti bakyaliwo ku lwabwe, balina kulwana okuggyako nakyemanyi. Tubasaba muleme kusirika ku nsonga eno. Nalabye post sesandise okutrendingeza Masaka Lives Matter. Ekyo tekimala. Tusaba bannayuganda muveeyo abatali ba Masaka, kubanga Masaka baganda baffe bawangaalirayo bannyinaze, bakoddomi baffe, bannayuganda abawi b'omusolo, era ssemateeka beewa eddembe lyabwe okweyagalira mu ggwanga lyabwe nga bali safe and secure. So ebitongole by'okwerinda ffe tulaba nti biremereddwa e Masaka, ate era ffe tulina endowooza egamba nti bano abaavuddeyo ne bakituteekako nga tetunaba na kuvayo na statement yonna. Lwaki bayanguye kireetera mu kiseera kino ate ne bagamba ffe tuli emabega waakyo? Ezo tactics Museveni yazikozesanga, era twagala aveeyo abuulire bannayuganda lwaki bafa. Munnayuganda teyalifudde mu ngeri ey'ekyeyononero bwetyo, nga be basinga emmundu bajeti yaffe yonna egenda ku byakwerinda, be basinga emmundu tiyagasi bamuguza omuyitirivu. Bw'oba ogamba nti ffe tutta, ng'osobola otukwata n'otupaatikako emisango gy'ebyobufuzi. Ku luno ng'ofunye n'obujulizi nti tutta, olemereddwa tuteeka mu kooti maasho. So nze ndowooza nti bave mu kuzanyisa obulamu bwa bannayuganda, era singa tewabawo kikolebwa tugenda kuvaayo n'enteekateeka erabika nti esaba okusookera ddala feke geno, ate obuyinza bwa bannayuganda kuba takyasobola kulabika nti akuuma bannayuganda n'ebyabwe. Baminisita bonna balonda abakola omulimu gw'okuvaayo, nze nabadde manya ajja kuvaayo ategeeze nti bannaaye e Masaka twakizudde alipoota eraga nti sawa bweziti ne bweziti abatemu bano bebajja ne basuula ebibaluwa, bebajja ne bakola obulumbaganyi. Naye yavuddeyo ku national media houses zonna n'agamba nti abo ab'NUP babagonza Bakyagulanyi be bali emabega. Ffe tulowooza si kituufu era tukivumirira, era mu nnaku ezitali zaawala twagala baveeyo batubuulire ddala baani abatabannayuganda, kubanga be balina emmundu, be balina ebissi, obuyinza be babulimu. Okay, bali ddala akanzije ewa bwana Mutyaba. Obudde buno oli ku sayidi ovuganya oba oyagala kuba nti ovuganya gavumenti, okusayidi evuganya gavumenti nejo oyagala okujja oba bagenda nti nno bali mu kutema bantu, oyagala kujja ku sayidi etema bantu oba oyagala kusigala ngo oyagala kuweereza abantu ng'oli mu NRM oba mu system eno gye tulimu? Okusookera ddala njagala okusaba osooka omenyewo ekigambo ekyokubeera nga negatta ku sayidi enyigiriza bannayuganda. Mbuuza kibuuzo. Kubanga njagala gavumenti esooka eveeyo yeetondeyo bannayuganda olw'okulemererwa okubakuuma. Yeetonde olw'okulemererwa okukuuma bannayuganda n'obulamu bwabwe. Wabadde oyanjula ensonga eno n'ogamba nti gavumenti evuddeyo netwala emirembe Sudan, eyagala twala emirembe Ethiopia, etaddewo emirembe Somalia. Naye eyo bitwogerako nsi zitwogerako zonna nsi, naye wano twogera ku constituency, twogera ku region, kugamba akatundu akasinga okubeera akatono. Nti if government eremu okukuma bannayuganda mu katundu akasinga okubeera akatono, oŋŋamba ontya nti egenda teekawo emirembe mu ggwanga Uganda, kubanga abatema abantu bali mu katundu butundu. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, gavumenti etaddewo systems ez'enjawulo ezaga nti bannayuganda balina okubeera safe, balina okuzenyigiramu. Waliwo system y'amasimu ey'obu registration, sim card registration. Bakutte juuza abaana batwala mu makooti nti abaana bano be beenyigira mu kutta abantu bano. Njagala okwekasa bannayuganda nti gavumenti weba etaddewo registration, lwaki tekozesa systems ezo ziyateeka okubeera nga efuna abatemu abatta bannayuganda? Nsuubira nti ekyo gavumenti mukola ebintu bino naye nga temumanyi background yabyo bigenda kuyambirawa bannayuganda. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, gavumenti y'emu nga emabega twabadde n'ekkoni bannayuganda bafiira obulamu bwabwe mu incident ez'enjawulo. Abantu b'owangulu mu North Africa, North Uganda bafudde abasukka mu mitwalo n'emitwalo gy'abantu. Gavumenti n'evaayo
neremererwa kuberanga etekawo emirembe esawa za kakati government evanga enokola statement ku koni twebuuze koni ali luddawa up to now naye nga batulaga nti yaduka Central African Republic bakulaga nti yadduka twamusuuza enviiri bakulimba nze ntegera yange nga mutyaba njagala government eveeyo egaiba nayo nti bane twagala okubabbako sente zammwe ez'omusoboze mutuwa tulina soka considering fear kubatiisa nti mufa then tuongeze budget ya security okubeera nti tubabbako sente zaabwe kugamba government ya Museveni toyina kalungi koyinza jukera kumacha n'ojogerako nti kubanga n'ekintu singa okubeera ekyangu mu ggwanga ng'ate bannayuganda bo bennyini be bayingira amagye be bayingira security nekyo kyennyini kisookerwako kubanga omuntu aba talina mirembe mu nsi ye ananoonya ate sente ensi enaakulaakulana etya nga tetulina mirembe nga temuli mirembe awo wengambira President Museveni nti bw'oba olemereddwa okulembera bannayuganda munaasonya bannayinza ndi sometimes mbeera emotional kubanga obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo ensi ekula abantu engusi tekula mirambo abantu abo bafa bayina abaana baabwe bakulembeze bazadde bawi bamusolo era bawungira ku Uganda naye babanga batandika basanjagawe batyo obulamu nga buggwawo nsuubira nti government ebeeremereddwa ekyokusatu kyenjagala okutegeeza abaana Uganda nti mukoze ebintu bingi nnyo nga abantu naye lwaki temuvaayo ne muyimira ku bigere ebyammwe ne mubeera nga mulwanirira obulamu bwammwe kubanga omuntu gwe tulwanyisa ali ogwo ali omu President Museveni naye ffe tuli abantu abisoba mu miliyoni 46 lwaki tetuvaayo ne tulwanirira obulamu bwaffe ekyokubiri curfew time lwaki ebintu bino bituukawo essaazi nga waliwo curfew government ekere ku makijjawo curfew kubanga government obeeremeddwa okukuuma bannayuganda ekitegeeza nti bannayuganda bo bennyini baali badde beekolamu omulimu okwekuuma okubeera nga basigala bweru nga ne batambula ne balawuna okubeera nga beekuuma ne government etaddewo ekintu kino okutta bantu kubanga nga Bagonza wagambye nti babatiisatiisa ne bayingira mu mayumba ne bakoma omuluuto ey'okubiri ne babasanjaga kubanga bwebanga babasanjaga mu budde bwa curfew government wakitekera kumakiraga nti mu Great Masaka curfew tugijjewo mwekuume bannayuganda. Okay, awe nyinyini njagala ekibuuzo kino njagala kigenda kibubuuza mu embirire. Gye muvuddeko actually lunaku lwa kusatu. Twalabye ababaka abava mu Buganda ne bagamba bagenda kugendako bakampinge nabe Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo balabe ekitabantu kino kivaawa awo nebulize ekibuuzo namwe nkibabulize ekibuuzo nga bali ku side that is ewabula government oba evuganya government nti ababaka okugenda e Masaka kinaakendeeza ebijambiya bino mu kulaba kwammwe. Okusookera ddala ekyo njagala okubeebaza nti omuntu okuvaayo n'akulinyira mu ggere aba akulumiridwa ekyo njagala okwebaza abakulembeze abavuddeyo ne bagamba nti abantu bafa naffe katugende twenyigire mu nsonga okulaba nga tugirwanyisa naye ate ekyo tekijjaawo kiri kubanga they are not security personnel tebalina bumanyirivu bumala nga bwewayogedde nti government exporting abasirikale ogenda okukuuma emirembe mu nsi endala nsuubira kyekyalibadde kikolebwa nga government negamba nembutuufu katugende Masaka fenga security tulabe nga tumalawo ensonga eno. Ekyokubiri waliwo measures endala government mwesobola okuyita okukuuma bannayuganda cameras bazinstalling kubanga mu budget yaffe that is security balina okubanga ensi yaffe wetuuse tulina okuva kugira emirembe gy'enkaaga nga Uganda tekyasobola kuba na sente esobola kukuuma bannayuganda essaawa zino sente weeziri budget baziisa naye ensi ensaba baziteeke mu nkola bagule cameras bazinstalling security amataala security lights mu ggwanga Uganda temuli oyitanga ne Kampala wano just like abo wano mu Makindye Saba nga temuli security lights ku makubo abantu mwe bayita onaakumota abantu ngomba kumira mu nzikiza so njagala okutegeeza government nti ba DPC ba RPC gye bali e Masaka security organize gye ziri e Masaka kiki ekiganye lwaki tebabakwata ne babakunya ne banga bavaamu abantu abasobola okubeeranga boogera amazima oba government yokenyine eveeyekkirize kubanga kino yadde kale twogera naye tulinga nga abayita e Masaka ngate tugenda ku Entebbe Road kyensuubira nti government eveeyekkirize ekikola kyeri mu kukola okubeera nga esanjaga bannayuganda olw'okubateekamu okubeera nga batya oba yo kenyini government muveeyo mukkirize mugambe nti bane kino kibadde kikolebwa naye kikome kubanga bannayuganda abantu b'e Masaka bavuddemu omulanga ne beekubira omulanga tebabadde nga abewaggulu bayogeranga naye ne bannayuganda bannamasaka bantu boogezi ate bantu bayimirira ku bigere byabwe kati bo bavuddeyo ne boogera nti kino kikome
kyovula banti buli omu yavuddeyo alabe nga ateekawo kyayinza okukola okuyamba okukuuma eddembe mu Masaka. Ekibuuzo kye kimu nti opposition ready banywanyiibo abamu boosavinga nabo abakulembeze banno bagenda Masaka bakampinga eyo. Ekyo kampinga eyo kinakendeeza ku bijambiya n'okutuuka abantu. Nyanza nnyo muganda wange Kalema Mulangira. Ekyo kampingayo era zezimu ku alternatives oba options ziyinza okuyambako kubanga omanyi nti security ebiseera ebisinga etambula na flow of information nti Tamanyi singa bayinza okugumbayo engeri ekintu bo balondebwa bantu era abantu babakkiririzaamu oli asobola okukeera n'agamba nti abagonza omutuuze kuba bakumanya kuwa akalulu mumanyiganye wakamusaba n'agamba nti abagonza nti era olaba ab'ebibombola nga bayitawo ekiro era be baayisaawo neighbor lukaba lwabadde lumu teyazzeemu kola ki so fe tubelievinga nti basobola okuwa information abakulembeze gye bayinza okuzza ku plenary oba ku floor ya parliament olwo nezikubaganyizibwako ebirowoozo oba ne watemebwa entoto oba empenda okulaba nti bannayuganda obulamu bwabwe tebugenda bwe butyo. Naye era nze nange njagala okugatta eddoboozi ku mwana Mike kyaba kyagambye nti ekituufu budget y'ebyokwerinda nnene naye weekanga nti waliwo loopholes ezikyalabika nakati. Masaka is now a city. Budget ya city teringa eya districts zino endala oba municipalities. City kiba kibuga. Saawa zino kye kiseera mu bwangu obw'ekitalo kubanga kati Ebijambiya ekitta bantu eky'Ebijambiya tekinanjawulo na covid byonna bitwala bulamu byonna bikola ki bitwala bulamu. So wetubanga tulina preventive measures zavuddeyo ku covid tiyambala masiki n'aba mu ngalo social distancing tobeera mu nkuŋŋaana. Lwaki security kubanga fe tubelievinga nti security buli officer yenna ali mu security organ yonna asooka kuba trained ekitono nnyo emyezi 6 to the standard. Wamala okuba trained okuuma obulamu okwekuuma n'okulabika nti akola enkola y'ekikessi olwo ne balabika nti bamu deployingira ddala oba ne bamu appointinga okusavinga. So fe tulowooza nti gavumenti eremereddwa eno eyannakyemalira kubanga gwoba ogamba nti oli Ssaabayeekera walwana nnyo wakola ki oli jeno. Lwaki Masaka it is just mu nnaku 3 oba otudde n'otema entotto toyinza kulemererwa. Kamera ziba ziteeke buli wamu obudde bwa kafyu obubanga ddala weebuli nga kafyu bagitegeeza abatemu bayitawa okuyingira ne bakola ne batugumbula abantu oba ne batemula kye bagamba batemula ne basigala mu Masaka omwo. Ekyo kiddayo ne ku kiri nti gavumenti ekiri emabega mu ngeri nyingi nti abasirikale bano abasula ku kkubo nga benforcinga kafyu si gye babyako munnange bo tebaba ku kafyu babeera ku kunoonya nsimbi nti ajja kusanga omuntu ng'atambula olumu ayogere na luso ndi ndugu amute so nga ye mutemu yennyini ava okukola ki alowooza nti abasavinga naye. So fe tulowooza nti awo nawo wabulawo nti kye banoonya ebiseera ebisinga era naffe olumu bakusanga omusanga nti abagonza tomanyi ndi mukulembeze ngamba kale kyenkusaba kati mpaka kacaayi kagamba kacaayi kabafuukira kacaayi balinga abatafuna musaala tulinga be tutasasula. So nti n'obuli bw'enguzi ofunbukedde mu Masaka kubanga that is only region. Singa vene bagamba nti curfew time eba curfew tulekere security yokka ne essential wako okuli bannamawulire basobola okutambula n'abasawo basigadde okujjako nga emergency katulawo abatemu banatambulira mu bannamawulire banatambulira mu ambulance banatambulira mu ebitongole by'okwenda kubanga obwo budde bwabwe. Era nakatucebuza lwaki obutemu buno tebuhapeninga misana buhapeninga kiro mu curfew time. Kyongera okulaga obunafu. Okuva amagye bwegati no gagenze bitundu bya Masaka tubadde tumaze na kwa tunafuna yo atiddwa mulala. Eno success eri government ya Mwami Museveni. Zindoza nti si success olw'ensonga kino baagala okukyakivinga mu kiri tuwe traffic. Bo baagala bakisikowaringiremu politically nti Masaka kati Ebijambiya bibadde bikyase bwe twataddeeyo ejje ye lyayita erya NRA embeera nedda mu nteeko. Tulowooza nti ekyo nno si kituufu naye omulanga tusinga gukubira bannayuganda nti singa twavayo mulundi gumu ne twanidoboozi limu ne twerwanako ne tugoba obukulembeze buno
osanga sawa zino twalibadde mu mbeera efaananako bwetyo. Sawa zino tukyali mu muggalo kale ate omuntu takyeraliikirira covid e Masaka yayikira Bijambiya ate era tuyinza n'obbira mu regions endala. So sawa zino ab'e Masaka ogwa mu mwagukola era mbeebaza mwe bali kulonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu era sawa yonna agenda kuvaayo n'empenda butya bagenda okulabika nti bajja banna Masaka mu kutyoko n'embeera efaananako bwetyo. Naye ffe tubasaba mutegeke firimbi, mutegeke embuutu, mutegeke engoma, kugamba ekintu kyonna kisobola creating awareness ekiro abasajja bano mubeekwatire kubanga security egumaazizza nnyo abantu ne bagaana okufuluma ekiro nga balowooza nti gyeri neeyisa mu kafyu ne bakuba emigo ne bayingira ku ssaawa 8-9 oba zonna ez'ekiro mu matumbi abantu bagenda okukeera ku makya nti bamutemudde. So ffe tulowooza nti abantu baweebwa omukisa beekolemu ebyokwerinda ebyabwe nti olukuba enduulu nga firimbi zivuga byonna avenue gye basobola okukozesa bajja kwekwatira abantu bano ate era kye tusaba abantu abo babakwatiddwe baleme kuttibwa ku liiso kubanga ne bano be bakakwata ne batebulinga mu gundi sirowooza nti be batuufu era kooti zibatunulemu nnyo naye ffe tubirivingira mu bantu bano abantu basobola okwekwatira abatemu bano kubanga enkola ey'ekyalo naddala nga Masaka wadde city kyangu okutaayiza Masaka boundaries zayo zimanyiddwa naye mu mbeera efaananako bwetyo nga tukyalina bano abasajja abatwala obulamu bw'abantu ng'ekyokuzannyirako ng'ekyokukolerako ebyobufuzi n'ovaayo n'ogamba nti NUP eri emabega bagende ku kitebe kyaffe ekikulu balabe banaasangayo wadde akasaali bagende wa president waffe Magere balabe oba banaasangayo wadde effumu. So ffe tulowooza nti bannayuganda tuve mu mbeera efaananako bwetyo president waffe era kyoyinza okusangayo zembwa ate nazo olukugira eti nemanya nti awo nokalema azze kukyalira mukulembeze yennyini yekuwa security nekutuuse wa president Kyagulanyi Robert Ssentamu. So mu mbeera efaananako bwetyo ffe twagala okusaba bannamasaka benyigiremu eno security tekyesigika. Security Museveni kati gyalina ne ssente zonna waziteeka kulwanyisa Kyagulanyi, kulwanyisa Mike Mutyaba, kulwanyisa Mulangira Kalema, kulwanyisa Bagonza, abantu abavayo okulabika nti boogera ku nsonga, bongera okulaga obunafu, bongera n'okwogera ku nsonga ezinyigiriza Abannayuganda. So singa kibadde nti Bobi Wine ayinalaale Masaka, singa yakwatiddwa, singa ali mu kooti masho, ffenna kambeereze Bagonza. Naye olw'okuba nti kiri ku Bannayuganda abo Museveni ye baagala okuzanyirako ebyobufuzi ensonga lwaki minisita teyaswadde minisita omulamba aweebwa ssente mu omusolo afacilitatingibwa nga ne ofisi erina budget okuvaayo n'agamba nti aba opposition oba aba NUP be bali emabega w'ettemu lino. Naye ffe tulivumirira era kye tusaba bannamasaka muveeyo muleme kwesiga security mwenyigire mugenda kukwata abatemu bennyini mwe kennyini era nkubira omulanga bassentebe b'ebyalo kubanga eno nga nkyali ssentebe mu Katanga mbadde nkikola kubanga ffe twalaba security nti eri kumalya nsimbi bajja ne bakwata wakati mu kkubo ne babagaininga n'abasibe ayinamu zaayinamu gwe bakola ki gwe bata ate naye batuusizza ne babalinda ku makya babawondera babawe balyoke babakole ki ate nga indeed bagamba nti bondi eri freeway nzija nenga nti ono Mulangira Kalema mumanyi munnamawe talina buzibu bamukwatidde mu biseera ng'akyama kugenda wuwe waka mba mulina okumuta kubanga mba mu identifyinze nga tu screeninze naye mu mbeera y'okuba nti baguumaaza Bannayuganda ne bagamba nti atubakuuma nze wange kye nasalawo era mpa amagezi bassentebe b'omu Masaka n'abatuuze nalonda kye bayita village security committee. Village security committee eyo nga ekola mu nkola gye bayita eya clandestine ababa security babimanyi clandestine nti ojja kujja ogwa awantu nga wedeployinze mu black spot oba ebifo bino okugeza obutemu obukolebwa Masaka be deploying bagumbaawo era kati Masaka waliyo emiti nga wagenze mu muti waggulu awo omukumi w'ekyalo n'obeera mu muti awo oyinza okulabira ddala abasajja bano nga bajja okukola obutemu bwekaba katambi n'okakwata obujulizi ne bubaawo bwe banduulu n'ogikuba eyaggwanga mujje abantu ne basalako abatemu abo abantu bannakyalo basobola okwekwatira abatemu abo kubanga abatali b'amasasi okuggyako nga bawerekerwa abamasasi ne babakuuma naye bajja na miggo bajja n'amajambiya
abantu balina amajambiya balina amafumu balina egundi ensululu mu kyalo buli kimu bakina ekikola nze nsaba nti bakozese tactics ezo balonde obukiiko bwa security obw'oku byalo kaba kamanyi nti mulangira newe musanga sawa 7 oba newe mulaba nga ndi muti waggulu ng'agende wa muganda wange wamala manyi oyo mulangira yagenzeeyo kuba baba basobola okuba identifyinga ekirala demu bakole kye bayita village registration y'aba residents ekyo nakyo kikolebwe mangu nnyo ate n'abo ba strangers oba abagenyi abali permanent n'abali temporary mangu nnyo baba reporting ku basentebe b'ebyalo baba reporting ku baneighbor babamanye so kijja kuyambako lodges zino baziteekeko nnyo amaaso ebifo omuntu wayinza okutuukira stranger n'atakola ki so nze ndowooza ebyo ebintu Museveni ne basajja be tebibalema wabula basuddeyo gwa naggamba basobola okututeekako ekifaananyi kiri nti ffe tuli emabega naye nga gega amagezi ge tusobola okuteeka era naye bagamba kati nti bakiveemu ajeewo pdf ye ne security ye bapisoliso ba RCC baani abo bamwine bonna bonna baveeyo ffe tukiyingiremu awo ne Kyagulanyi n'ababaka baffe ebalabe batetumaleewo awo butemu awo Bwana Mutyaba twalabye President Museveni yadidde n'akyusa that is Freddy Bamwine wale RCC we Masaka anomyuka we Katerega Musaazi ne batwala Nakaseke naye ekigendo kyabadde nti nno kugeza okuba nti bakomekkereza that is obutemu ogenda maaso Masaka nenzira ku tactics ezimu eziyinza okuba nti zikolebwa ng'ogenda tuwa amagezi nti gwe already oli musambi wa mupiira era wagusambako nga sometimes bagamba bwe mubanga for example bateba nnyo goro mukola mutya obudde buno amagezi goso okuwa mu perspective eyo nga gwe yagusambako nti wemba muli bubi nnyo mukola muti Uganda baba na Uganda bakole batyo okulaba nti no beetaasa ku butemu buno okusookera ddala mu lulimi olupiira tugamba nti the best way to defend is by attacking. Kakati e Masaka baba enkola ensinga okwedefendinga kwe kulumba omuki kwe kulumba omulabe kati mu ngeri eno kwe kunoonya omuntu oyo akulembedde ettemu eriri e Masaka kyensuubira nti ekikoleddwa oba tekimala ekikoleddwa tekimala kulaba nti gavumenti etuwadde omutuufu kubanga bano bonna abaana be basiba tuze tubiraba gavumenti ogamba etekawo emisango mingi nnyo eri abaana batalina na misango ne bavunaana abamu ne bafiira obulamu bwabwe abandi ne babeera prosecuted ne babeera makomera ne bavundira makomera ne batemebwa ne bakola bingi nnyo ebikolebwa ku bannayuganda nsuubira nti ekyo tekimala gavumenti eveeyo etuwa omuntu oyo omutuufu kubanga njagala okubuulira mukulu wa Kalema bamumanyi mu Uganda mu njalo okubulya tewali ensindo za mu Uganda tuzo kubanga ku security tuzo kubanga tukwata kifo kya mwanjo okuba security yaffe nga Uganda y'amaanyi tosobola kukola bikolebwa kuba na Uganda government emanyi gikolebwa ndoza tukkiriziganya ekyo ne government eganye nga bwe wali nti eganye buganye okuvayo kola ki kuteekayo muntu oyo mutuufu oba yonna government ogamba nti no tukikola lwa nsonga eno n'eno obanga we nagambye olinga ntandika nti bino babiteekawo okwongeza budget ya security. Ekyokubiri ffe mu mupiira omuntu ajja n'akulumba ewuwo ogwa kennyini nga omuntu omanyi engeri y'okwedifendinga kati golo bayita mu namba 7 bayita mu namba 3 ndifendize nte namba eyo okubeeranga gavumenti yatuteya abasirikale nenjala okubulya abasirikale bali temporary byataddeyo tubagenda kuma kyalo kino batogenda kuma byalo bino batogenda kuma city emyaka gyonna emyaka oba 10 tebagenda kubeeranga yo nga gavumenti ebakyusa okola nti batadde emirembe wabula gavumenti yali badde eyongeza sente zeewa ku ba local leaders okitegera abakulembeze by'ebyalo bino eyongeza sente zeebawa okola nti security budget enhancinga okusookera ddala ffe ofu Makinde Ssaabagabo abakulembeze ba NC1s kibakulembeza nga mukulu bagonza wagambye nti waliwo obukiiko obukulembera security bwe bateekawo okubeera nti beekuuma anyinanze ntambula nnyo mu bisala by'ekiro kubanga abantu babeetaaga ambulance abantu babeera beetaaga tents nga bafiiriddwa abantu baabwe beetaaga ebintu bingi byensupplying mu Makinde Ssaabagabo naye buli kiro osanga abakulembeze ba defense nga alina group y'abantu nga 10 n'osanga ne group endala maaso n'oba wakabitako n'osanga ne group endala nti bakola patrolling mu byalo okubeera nti ate ekirala
Bogonza na kyakimenye nti ekyokulaba nti abantu babeera bamanyiddwa kubanga omuntu aba akola security ku kyalo kye nganze kati nze mulangira nkumanyi Bagonza mumanyi Wamala mumanyi bumusanga ekiro mumanya Wamala kyasobola okukola era asobola nti Wamala yi anoonya ki ewa mutyaba ekitegeeza nti Wamala ono abaana ensonga emututte wa mutyaba obudde bw'ekiro bwebanga sinzonga kubanga ebiseera ebisinga abantu b'okukyalo bacoordinatinga bamanya nti nze mutyaba nsobola okuwa service nga bwe nzimenye ne Bagonza nti akulira security ne mulangira nti mulangira oba akola ku secretariat y'ekyalo muba mwemanyi so kyenjagala government okugiba bulamu nti muleke sente zino zikomya waggulu mu bitongole oba mu bakulu b'ebitongole naddala ebya security kubanga sente bebazirya tezituka wansi ekyokunjala okuwa example omusirikale wa Uganda afuna emitwalo emeka tulina okukyebuuzaamu oba poliisi afuna sente mmeka oba poliisi asula atya aba poliisi ya Uganda njalo babuulira mulemena mu kwegatta kwa na Uganda okubeera nga mulwanirira eddembe lyammwe mulyangambwa abapoliisi balyangambwa njagala okubuulira ffe twakula ku ssomero nga tulya kawunga na bijjanjalo naye nga tumanyi kugamba muba banaku mubanga abaana abanaku kubanga oli abanga akuyamba okuwa akawunga n'ebijjanjalo gwe buli lunaku ng'olya kawunga na bijjanjalo omwaka ku mwaka buli lunaku gwayo osula mu uniport buli lunaku gwayo kibwa omusana uniport eyo kyanjala okuya abasirikale baffe bano abakuuma ddembe newola basolayo gwa naggamba toyinza muliisa bijjanjalo na kawunga bitalina bisiike wadde nga n'omusibe byalyako criminal gwe ng'osiba mu Serena General Museveni budget y'amazzi mu State House uli ku milioni 3 kati ziri ku 5 olunaku olwo milioni 5 amazzi ge banywa mu State House bafa ku milioni 3 kati omwaka gw'embalirira guno ziri milioni 5 mu State House so toyinza kusuubira musirikale ono asookerwako bambi kugeza ng'abeeredde baba emitwalo 18 ne basala ku smart pairs you earn n'abeera mu 15 akuume ng'omuliisa bubi omusuza bubi nga gw'otutuuka okulya olya mu Serena osula mu hoteli waliwo n'abakulu mu gavumenti abasuze mu hoteli ez'ebbeeyi mu lockdown yonna nga bo bewala covid bakwata ng'asasula $2,000 buli lunaku n'asula mu 5-star hotel mu ggwanga Uganda wano nga buli kimu kyonna lift oba elevator ekimutuusaako so embeera efaananako bw'etyo njagadde kuwaka information nti eyo nayo yeviiriddeko kulabika nti abasirikale baffe abalikuumye basulayo gwa naggamba mbadde ngenda maaso nga ntegeeza kugamba abali mu security bwemba nga olunaku nkeera ku makya nenkwata emmundu ezitwa kilo 7 kilo 8 nobeera ng'ogenda kumpa omutwalo kubanga teri wa security aweza mutwalo olunaku bwe bafuna ekinenya afuna 10,000 ng'akola ennyo omusuubira kukola ki nga olwagenda omukozesa ensobi ngamba nti ne sente ezo ze budget bagiyisa naye ate bano abenforcinga security wansi tebaweebwa sente zikola ki sente zimala kubeera nga abeera tempted okuba abanaffe bali Masaka bo magezi go banga tumadiriza bempa abannamasaka bannamasaka muveeyo nga mmwe mwekole security yammwe bino bya kigumaaza tebigenda kubayamba kigumaaza muveeyo mukuba abo ate mubamanyi mubanoonye mwekolemu omulimo mukole security nga mmwe mutambule ku byalo ebya kafyu mbabuulira mubiveeko pote mugenda fira mayumba gamwe nga kafyu babagamba kafyu muve mu kafyu muveeko muzunge ekiro kyonna mutambule nga mwenoonyeza abo batuusaako bulabe okay webale nnyo webale ddala emboozi bwetyo etambudde of course owulidde ebirowoozo by'abakulembeze bigenda maaso naye nga tusaba busaabi of course ndensi ejja kubanga etereera ate lwaki nedda kale paka olunaku lunaddako mbeere bulungi mweraba